وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا معه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال جل جلاله في المحكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu tugaze eri Allah subhanahu wa ta'ala, abungeza Allah nga tuli balamu ate nga tukakasa nti teri alina kusinzibwa okuggyako ye tabaraka wa ta'ala, nga byonna ebisinzibwa ebitali ye bisinzibwa mu nsobi era bisinzibwa mu bukyamu. Omutuufu okusinzibwa ye yatonda amagulu omusanvu n'ensi omusanvu, na byonna ebiri wakati wa nsi omusanvu n'amagulu omusanvu, era yatonda ebiri mu magulu omusanvu ebyo talabako, era yatonda n'ebiri wakati wa byombiriri. Yasinzibwa Allah era yatenderezebwa tabaraka wa ta'ala. Tumusaba lubeerera ebbanga lyonna byengere okusasana n'emirembe abize ku ekitiibwa Nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wamu n'abamugoberera ku bulungambi bye yasomesa okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalizingako ensi eno. Allahumma amin. Ennaku z'omwezi era 28 omwezi gwa Sha'ban. Tewandiyogedde nno nga tusoma, tewandiyogedde, wandibadde osirika n'obiwuliriza bino kuba bikulu. Ennaku z'omwezi 28 Sha'ban, eteeza nti tuyingidde ekiro ekya 27, manya ekya 29, eteeza nti ebula olunaku lumu okubeera nga tussa omwezi gwa Ramadhan. Allah batuyamye nkyana tubukeesa nga tuli balamu, zijja kubeera 29 Sha'ban. Ozibeera 29 Sha'ban kitegeeza nti tuli wakati w'okubuusabuusa bukoma kwa 29 oba gukoona 3. Teeza nti otaweera biidhinillah enkya ku lunaku olw'Essande twandiyaddaako tusibe ku lunaku olw'Emmande. Wabanga Allah kwe kusalawo kwe biidhinillah nga tegubonese, kasita Allah kutuusa ku Mmande ng'oli mulamu, tewali kubuusabuusa, tokuba ssimu nti tusiiba ddi, mateeka olw'okubiri tujja kuba mu kusiiba. Teeza nti wiiki ejja biidhinillah ye Friday esooka mwezi gwa Ramadhan. Tetukyaweza nnaku ziwera 10 wadde 5 wadde 4 wadde 3, tubala olunaku lumu n'ekitundu oba lumu lwokka. Teeza nti insha Allahu ta'ala enkya wandibadde oteekateeka wandibeera nga salat taraweehe ekiro ekisooka mwezi gwa Ramadhan oba olunaku olw'Emmande insha Allahu ta'ala tunaba nga tuwezezza ennaku 3. Hadisi ya nabbi ntuufu yagamba wekitiibwa alayhi salatu wassalam, tisuumu liruyatihi, bwembanga musiba Ramadhan musibe nakumala okulaba ku mwezi. Teeza nti fe abasiraamu bwe Ramadhan kugisiba tugisiba tumaze okulaba ku mwonekeza mwezi gwa Ramadhan. Nagamba nti wa aftiru liruyatihi, ate wema mugenda kusaala Idi mugisaale nakumala okulaba ku mwezi. Nagamba nti fa in ghumma alaykum, singa gubabuze nga gulinawe gubikiddwa ne mugunoonya ne gubula lunaku olwa 29 ng'olw'enkya, yagamba wekitiibwa alayhi salatu wassalam, fa akmilu iddata Sha'bani 30 yawma, mujuze Sha'bani ennaku 30. Eno oda kuba wa nabbi. Wawo nno olunaku olw'okubuusabuusa olu wakati awo yawmu shakka, tusiba ku Mmande tetusiba, tusiba ku Mmande tetusiba. Kati awo bangi bagenda kusiba ku Mmande era etwalako olumabega eri ti bangi nnyo beeyita mugenyi asooka. Wallahi beetuminkiza okusiba omwezi gwa Ramadhan nga tegunnatuuka. So kati enkya tulina kulinda mawulire okuva eri bakama baffe abali mu department eyo ya sharia, bagulangiridde oba nedda. Teza buli musiraamu enkya akasimu ku kutu
oba WhatsApp data abereko, oba radio manda ateekemu, oba TV ategere TV yanafunako amawulire ago nti gubonese oba tegubonese. Saate nabbi yagaana alayhi salatu wassalam okubanga tusiba olunaku olw'okubuusabuusa lunaku olw'emmande kwakati luli wakati awo tusiba tetusiiba naye ng'enkya 29 Shaaban kati emundu okeera ku makya tusiba tetusiiba abantu bangi bajja lusiba olw'emmande wakati mu kubanga tebategedde mawulire oba okubeera nga abantu beetumiikiriza ne bagamba nti basibira manzaani ate nga sira manzaani. Yagamba Oweekitiibwa alayhi salatu wassalam kitemugezanga omukumu okubeera nga akulembeza omwezi gwa Ramadhaani. La tuqaddimu Ramadhaana, temukulemezanga omwezi gwa Ramadhaani nga musiba olunaku oba ennaku emmeka okuggyako ng'ebadde enkola ya musajja abadde asiiba ennaku ze eza sunna kuli alusiibe naye gwe obadde tosiibayo yadde ka sunna kufunta bufuntuzi olunaku lukola eki uleke olinde banaalangira nti Ramadhaani tulye eddako ku Mande oba ku Sande olulete niye naakola ki nasapointese bulungi baganda bantu. So Ramadhaani ayingiddewo, nsaba Allah wakitiibwa atuseyo nga tuli balamu tugusiibe. Bangi nnyo baayagala nnyo gusiiba naye bali wansi wa ttaka naye ffe Allah banga atulengezzaako tetunnatuukayo kuba Allah wa buyinza asobola nze okuntwala ne banziika ku Sande enkya era amawulire ne googerwa ntya twamuziika nga tugenda mu Ramadhaani ng'era olunaku lutya byogerebwa bulijjo oba Allah nandetera ekirwadde samungu antaasi binnegereza okuba sijja bigereza kumwe sobola okufa bagamba nti baseeka balogo tobakimanyi ekyo balogo kati agenda kweyogereza ku munne huyo twamuziise kanze kannegerezeeko munnange siwe kiri ngereze kwani wano kale imaani eyo saba Allah agibakuumire. Allahumma naam. Kakati ngeje sikumanyi kannegerezeeko nze Sharifu Allah ayinza okuntwala ddi enkya Allah wantwala enkya kitegeeza nti ebyange byonna bikutuseewo era Ramadhaani basige nakola ki era tebakulima nti waliyo omuzimu ogusiiba guba muyaayi oguba muyaayi era nga ati munne mama yakomyewo nga atusabaddaako maama gwe twazika 1932 ne tuba twamuziise ejjo asobola okukomawo. Idha mata ibn adamu inqata'a amalu illa min thalath, omwana adamu bwafa buli ekitibwa omulimu gwe gikola kitya gikutulwawo okujjako emirimu emeka esatu. Mujje emirimu esatu kisigalawo temuli kusiiba temuli kusaala temuli gamba nti njagala kulya ku nnyama tegikola kitya teza nti omuntu bwafa tebakusiiba. So nabwe kityo saba Allah wakitiibwa atuwa obulamu obulungi tutuukeyo tubeere mbanakola ki banasiiba omwezi gwa Ramadhaani nga tegunaakubanga gutuuka. Njagadde nnyo weekend yaffe nesembayo omwezi ogwa Shaaban tutunuleko ku nsonga oba ku bintu ebisiibulula omusiibi. Olunaku olwo ngenda okubanga menya obudde bunaatukumye tunakoma insha Allah taala. Ekirala nga sinakugenda ku nsonga zaffe ezo, hadithi ene mutugijjewo era erimu obulungi n'ebyokweyigiriza n'ebyokwejjukanya wamu n'ebyokuyiga okuva muyo. Hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu Allah musiimi. Abi Hurayra ono kitegeeza tatawakapa mu bufunze mu lulimi olwangungu. Abi Hurayra tatawakapa. Lwaki bamutuma tatawakapa? Ni yali mutuma ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava kuki yalinga azanya nnyo ne kapa nga alina nnyo omukwano kati wa naki kati Nabi sallallahu fasammahu Aba Hurayra namutumani Abi Hurayra kubanga laavuye ne kapa yali egenzi wala. Neera erinnya lino lyakwata ne lyatikirira nnyo era mito bya hadith kizibu nnyo okusanga erinnya ly'ettuufu era balita Abi Hurayra lyatikira nnyo kifa nti nickname esobola omuntu singa omuwa nickname n'alyagala fala basa bitugenda maaso n'okulimuyita naye omuntu okumuwa nickname n'atajagala togimusibaako. Mulina omuze ebiseera ebisinga omuntu omupaatikako erinnya nga Nakimwero kakati bambi n'anakuwala nga n'onanyiiga n'okaaba likusaana mu kimwa Nakimwero ya salaamu kati nedda bisi bya mpaka ojja funa omuki omusango mukazi watunagwako emirembe naye nga afuusa obuzibu ali muntu atya
aye unaga oyo gwe mulaba erinnya lye kati si Asifa ni nani kakati mukazi wa nagenda mu office n'akawa amaziga ne bakunyegayo emboko 10 n'omugamba yadde wandope naye lyakusigaddeko kati ofuna omusango ese bulungi ofuna omuki wa muyizo mbali bamuyita Kaabunga kati nga banne bamukasako Kaabuugi nozera efujjo ly'abantu abo oli bamuyita ddala bamukoze bati kati nimami naye nanakuwala naye natandika okubanga aneminga abantu amaki kati ono nabbi yamuyita Abi Hulaira tata wa Kapa naye Abi Hulaira teyanyiiga yagenda maaso n'oku era yali musanyufu nnyo nabbi okutuma eki teyalwana era bamuta Abu Hulaira yawangaala ebbanga ddene teyali musiraamu n'asiraamu ka mwaka gwali gwa 7 radiyallahu anhu yasiraamu ku mwaka gwali gwa kumeka gwa 7 nga nabbi avudde Makka ze Madina teza nti yawangane nabbi myaka gyali 3 gyokka nabbi naafa ne mu myaka 3 yeyogereramu hadithi nyingi eziwerera ddala 5378 Abi Hulaira radiyallahu anhu mu myaka emeka sikwata wabula okwogera hadi kubanga tugambe byokwata ate tajja ku Ibn Abbas tugambe byokwata ate Abubakari tasola mwenkana kubanga Abubakari yavane nabbi Makka najja nayewa kati hadisi zali nyingi ziyakwata ku nabbi naye okwogera obwogezi hadithi Abi Hulaira yogera hadithi 5378 radiyallahu anhu so amanya gamatuufu yani ya Abdurrahman bin Sakhari ad-Dawsi gemanyage Abdurrahman bin Sakhari ad-Dawsi buli mwiza n'okubanga oyo musajja amanya amanyage okuva mu primary ngogamanyi newe nava mu primary nga togamanya ogenda gayigira mu secondary oyinza obutafuna chance kamu otono okufunza ng'okyali eno naye osanga omuddu ng'ali wano ng'ebyokusoma ebyeddiini asoma lwakuba nti dadi namami oliko majini soma eddiini nga osoma Qur'ani na dadi wabula nga yiyo nga gwe omuki otegere buteo nasinza mwani Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ni Abi Hulaira kakatona akamfaako yawangane nabbi rawama al-islam kati yaddayo waabwe yali nabbi yagenda nga newa kolatya nga nebwali namusoma ko hadithi nyingi ne ilimu nyingi radiyallahu anhu era yamu ku basahaba basanga ku muzikiti gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngobudo wakatabulina era okumanyanga yakwata hadithi nyingi nabbi atuka n'okumulamira ebintu ebi bisatu era agamba nti awsani khalili yannamira mukwano gwange ebintu bimeka bisatu era bisatu yamugamba togezanga nowebaka okujjawo ng'osaddeyo eraketya emu oba oli awo mwalimu hikima lwaki nabbi yakiramira Abi Hulaira kyobanga ogenda okwebaka togeza noyongera buliri okujjawo ng'osaddeyo eraketya emu eyawitiri lwaki kyosobola okulemera okuyimuka ekiro so nga ate layiri nungi eri omukkiriza ebbanga lyo byonna n'ebirala byamulamira ebibiri ebisigadde kubanga si gwe mulamwa Abi Hulaira agamba nti yagamba owekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba eno hadithi funamu bino ebintu bisatu oba byanga bina Ramadhaani wemala okuyingirawo mathalan nga kyekiro ekikola ki ekisooka bino wammanga bebooteeka mu bwongo obwo nti Allah tabaraka wa ta'ala yatulaga nti bikolebwa yagamba ekisooka nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti idha kana awwalu laylatin min shahri Ramadhan bwe kibanga kyekiro ekisoose mwezi gwa Ramadhan nga kyekiro ekisoose kuba twagamba nti ekiro ekisooka nsobi nnene abasiraamu tebasala taraweehi ate nga twagamba taraweehi nokola ki okusaalibwa kati nabbi agamba nti wekibanga kyekiro ekisoose mwezi gwa Ramadhan ebannanga omwezi gubonese nga kyekiro ekisoose nabbi agamba alayhi salatu wassalamu nti bino wammanga bikolebwa mu kiro ekyo nga tebunnakya yagamba nti sofidati shayatin Allah towa oda sitaani zonna ne ziyigibwa ne zikola zitya okuva ku kabejja paa okubona butoto bwonna ne bukwatibwa ne buteekebwa ku ki ku njegere naga nti waghulqat abwabu nnar Allah natowa oda emiryango gy'omuliro gyonna 7 jahannama n'emiriro gyayo ne giggalwawo omwezi gwa Ramadhan mu kiro ekikola ki ekisooka mwezi gwa Ramadhan Allah watowera oda jahannama n'emiriro gyonna egisigana egikola gitya
nijiggarwa kufuru ebeerako sigimanyi na kugimanya. Nabbi agamba nti falam yuftah minha babun, teriyo mulyango gwa jahannama oba omuliro gwonna ogw'ekika kyonna guddamu kuggulwawo mu Ramadhan. Agamba nti wafutihat abwabul janna, ekiro ekisooka mu mwezi gwa Ramadhan Allah n'atowa order emiryango gy'ejjana 8 negikola kitya, negiggulwawo. Allahu akbar. Agamba nti falam yughlaqu minha babu, tewaliyo mulyango guddeyo kukola ki, kuggalwawo mu mwezi gwa Ramadhan. Wayunadi munadi, omukowoze alangirira, omukowoze akola atya, alangira mwezi gwa Ramadhan ekiro ekikola ki, ekisooka. Allah amulagira abeere ng'akola bino wammanga, naga nti ya baghi alkhairi aqbiru, abange mmwe abakozi b'obulungi abadde bawangalira ku bulungi, aqbiru abange mujje musembere n'emirimu gyammwe emirungi eryani, eri Allah subhanahu wa ta'ala, musobole okuyingira ejjana kubanga eri open. Nagamba nti wa ya baghi ya sharri aqsiru, abange mmwe abakola obubi, abadde abakola amazambi, abange mmwe abajeemera Allah, aqsiru mukendezeeko omwezi gwa Ramadhan gozi gutya gweyingiddewo. Teza nti message ebankulu eri buli mwana Adamu okubeera nga akitegeera nti Ramadhan ekiro ekisooka jahannama aggalwawo n'emiro gyayo egifaanana, ate gyonna nebeera open. Kati nga teriyo mulyango gwa jahannama ogenda kuddeyo kukola ki, kuggulwawo, ogw'ejjana kuggalwawo paka Ramadhan kola ki. Ekyokusatu, sheitaani zikola zitya, naye osanga omuddu mu Ramadhan n'agamba seeka sitaani yankeme, nogaleka naawe ng'ate bagisiba mu kiro ekisooka nti waayi waliwo obwetolosatolosa. Nedda, teri keetolosa, wabula gwe oliko ekizibu ku mutwe, wabula gwe okyolina okukola kwerwanako ng'omuki, kubanga mwezi gwa Ramadhan abantu batya nnyo Allah, era ne sheitaani ebula weeyingira mu mwana Adamu kubanga emukema okola ekintu. Hatta omuntu ne walonda bulonzi sente emitwalo 3 ku muzikiti wano afuba okulaba ng'anoonya imamu azimuwe, nga imamu saa kutala manzani yange noonya nannyinizo, naye singa tebadde na manzani lwaki ojja kundaba, naye nze Allah mutya. Olaba singa tebadde na manzani abadde abuuse, era ono abadde ajja kuzimba wa mukalagi mu tawuni alya malewo, nga nebazibuuza nti bannanga ne alonze 3 ng'awulira agati nange simanyi oba ddiriisa kuba obedde ayimiridde awo, naye nga ziri munsa. Saate mu Ramadhan babuuza gumu ebiri, imamu ze zirina, mbadde nno neerabidde n'aziryo n'akola atya. Naye empangala gy'owangalamu nga si Ramadhan ne mu Ramadhan, ate empangala ya Ramadhan Allah gyagala empangala y'omusiraamu yonna. So ebisaba Mungu atusaasire ekiro ekyo ekisooka mwezi gwa Ramadhan, Allah atusseeyo ate tukoma ku kiro ekyo, wabula mwezi kole kutya tugusiibe insha Allahu ta'ala, ate Allah agukkirize. Allahumma amin. Ekirala kye mbakubiriza bannange, nniya zammwe zikulembera ibada, nniya zaffe zikulembera ibada. Asharutu yakunu qabla almashrut, ako akakulizo kabeerawo nga ibada tenakola ki, tennabaawo. Akalombolombo kakulembera ibada. Mathala ekyokulabirako, esswala erina obulombolombo 9. Shurutu sihati salas 9. Ku bulombolombo bwo 9 kirizagana nti bonna butekwa kumala kubaawo osooka osaali swala Allah akola atya. Tekakutana n'oyingira mu swala ate n'ojjukirira omwo nina wuzu sirina. Wuzu erina kubaawo nga tunakola ki. Kati kye bayita obukwakulizo bumala kubeerawo n'olyoka oyingira ibada eyo okola otya, ogikole. Ekyokulabirako ekirala nti wuzu erina obukwakulizo 7. Allah okukkiriza wuzu yo okuteekamu ttiiki nti kati wuzu ntuufu olina okuba n'obukwakulizo 7. Naye bwonna bumala kubaawo nga tunabakwata kadomola genda manyufu naki oba kwerongoosa, olina kasa nti buno obukwakulizo 7 mbulina, nze agenda okufuna wuzu. Wekubulako akamu kubo ebya wuzu sooka okola otya, obireke, osooka otuukiriza obwo 7, osooka ofune wuzu ogende okole ki, osaale. Kati ni Ramadhan eno nniya yaayo mbadde nkusaba ekulembere Ramadhan nga tonakola ki, nga tonnatuukayo. Tuba nti mbakubiriza nti bwe balangira nti Ramadhan tusiba ku Mande, enkya ku Sande leeta nniya ennaku aga 3 29 zonna Allah zonna tusiibye.
kati kijja kuyambako okubeera nga weewala okubeera mbantu abanaatulanga nniya ekiro kuddaako oti nawaitu saumu gada kubanga si bito teriyo hadithi yadde ennafu eyajjiramu ebigambo ebyo nga nabbi yabyogera era weebaawo si ntuufu makanu niya alqalbu niya eri muki mu mutima watalafadhu biha bid'a kogeza noyatula niya nti nawaitu an asuma gada oba ozudde mu ddiini kogeza nogamba nti nawaitu usalli farda salati dhuhuri 4 rakaati ma'amuman Allahu akbar ebyo tensi bituufu newankwadde ng'obyogedde naye tebirika aya ya dadisi kati makanu niya alqa niya eri muki mu mutima bannange niya kyeki twagamba nti kyebayita niya mu kusiiba ma'rifatu linsanu anna alayhi siyaman fil ghadi ye muntu okumanya nti ekyagenda kola ki kusiiba khalas kiwedde ekyokulabirako omuntu waaba ali kufutaali ng'alya nga Ramadani akasiibako ennaku 2 ki ekiri mu mutima gwe wanji kusiiba ddi nkya wamala tarawehe noddayo era ogamba ne kamale tarawehe ngende mangu nebake kuba n'okulya ddaako obudde nga ate weetyo waki weeralikira ddaako osobole okufuna ku mpera zaayo webakire mbudde oli ku ddaako ofune empera zaayo osobole okuyimukako ekiro osaali kitegeeza nti niya eyo kwe kusiiba kitegeeza nti niyayo omala tarawehe muzunge bameka 2 paka mu kikunta bisimika Allahumma ngone niyayo kuli wano ku kido bisimika Allahumma muntu wa ahya khalas nga webaka ne niyayo bameka kati Allah ne wakuvamu ne bazina subuhi Allahu akbar nodde engulu nga kwatoloza muno kwazina kwa ddaako wona tunaboti ku saa 12 dakika 10 noga ye omwazi takoze mwenso ne dagwaleka ekizibu gowe base nnyo omwazi yali katu kati tugamba oyo asiibe lwaki asiiba yasuze naki kakati wawo nono eyavudde ku tarawehe naga kandawo bencha nasiiba kubale renjale seke empaje empisemu nnyo kumukaaga nga siyenze kwenne nga sawa wenso nensiwu katenga nesize ebizigo kakati oyo tumugamba okay we bale barakallahu fika kati namala tarawehe nagamba kana we banafuna nni era ne yebaka nga talina nniya Allah nagera ne bazina subuhi nga jamada kyali mufujjeri kalabe kati Allah yabukana obukera ku macha oyo tumulamule ayamu watu oyo kusiba kubanga tesuze naki na nniya nabbi yagamba nti omuntu yenna asula nga talese nniya kabula alfajiri nga tebana yazina subuhi obanga emambi atenna sala okudde eno nga talinawo nniya gye yalese ne bamukwata offside nga emambi esaze nga talina nniya gye yakoze atya fala siyama lahu takola atya awe tasiiba kale atunulira abasiiba kale sekaali tageza naalya okulya mulamanzani misana musango mune gwannagomola bayinza n'okusiba amayisa maaso ga Allah katolya ate nga onakurufu ojayiga ku mpisa timusiramu asula naki poterese bulungi bajama niya mugitegedde teri mubiga wabula eri muki mutima saba Allah togitegera ya rabbi so kati mbasaba nti niya yammwe kulemberera mallani singa oleta niya ya nnaku 3 oba lamallani namba wotuuka mu makati ga lamallani naku 15 naku 5 7 8 n'ofunamu obulwadde obuyinza okutulawo okusiibako oba lugendo tugamba nti woddamu okuwona kati awo niya eri yakutuuka yali yazira ennaku kati woddamu okuleeta niya leeta niya ebunera kwezikoze eki esigaddeyo esa bulungi point oba okuleeta niya buli lunaku okufunayo akadde mu kiro ng'emmambi atennasala n'oleeta niya nga si bigambo wabula okuteeka mu mutima gwo nti ekyaŋŋenda kusiiba ekyo tekirina buki saba Allah atwotegere wantu awo Allahumma namwe ebita okusiiba sekatuge nti 27 nga bino bimenya okusiiba kw'omuntu muwulire bulungi eyebase mukondeko kubanga mwabafuuka ebizibu wano nemukola ebizitu mulamanzaani gwe muwalimu towabusoma n'olamula ebitaliiyo kati era ogenda olamule banno ng'obitegedde bulu abawala tuli wamu eyo wangi oba muli mukusumagira mu bikaayo mu mpola mundaba tugenda kulaba ku kireero binizi ebiro nokola ki okusiiba ebiro nokola ki oba ebitokola ki
Naam. Seka agambye nti kyebayita ebyonoono okusiiba ay al umuru allati tufsidu siyama wa tujibu alqadaa au alqadaa wal kafarata. Agamba nti ebyonoono okusiiba byebintu byebiki byebintu mwali mutereera agambye nti byebintu allati tufsidu siyama ebitokola ki okusiiba wa tujibu alqadaa nengo olunaku lwoyonoonye oba lwobiddemu oba lwokoleddemu ekisiibulula nga Ramadhaani wegwa Allah akola atya alwagala okulujjuze kubanga walya mu Ramadhaani. Agamba ate waliwo ebirala ebyonoono okusiiba nga byo bikubanja ebintu bibiri okusiiba olunaku olwo ojjuze Ramadhaani ate owe n'omutango. Naam, tugeze maaso. Agamba ekisooka ebyonoono okusiiba agamba nti al akiru wa shurbu amdan, omuntu okulya n'okunywa ng'akoze eki ng'agenderedde. Kyonoono okusiiba okulya n'okunywa ng'ogenderedde. Wawano abasinga obungi empagi weemusimbye ng'afuna gaapu ng'anywa obuugi oba ng'ali ekimuli mu nsawo obanga kyonna ekyokulya naga nsijja kufa nga ndaba ate Allah yagaana okoswa mukuzikira nga tulaba eyo aya naba mu Qur'ani naye wadisi ne aya ezitajja mu kaseera ako n'afuntula kati n'afulumayo okujja mu bantu nga yenna musiiwufu kuba n'emimwa amaze ogisangula era ne bamubuuzanga mweyo bali kusiiba owange eno Ramadhaani ya 2024 ayizitoye nnyo okusinga eya bulijjo. Wallahi mpulire empagi ensimbye wano poza akolaga wateze fene nenga oyogolaba ava kola ki ava kulya nenga si kulya nti wayeerabidde wabula wallahi agenderedde. Kakati kano kategeere buli woolya ng'ogenderedde gwe magezi golaba tetukulaba kituufu tetukumanyi naye waliyo akola atya era abeerawo n'akulaba nagaha jamada kati oba agenda gamba atya banne era n'akulapa ku magalibi nga weekaza nojja ku muzikiti n'otabuka wena n'osungwa n'okanula amaaso mwenja kwa mwasibye muleeta wano amaseeka faaba n'okuba obujja ebikopo ebi nenga fe abaasibye tusirise nenga Mungu gyali yagaa ti kituufu kino ekitonde kinyuma kukuba mufuna bulungi oba mubamanyi abatonde weebali nga ssaawa 8 enja wemuyitamu kuba yamanyira kufuntula agenda okulaba nga takyata era n'akuwa seeka nawulidde nga n'emisuwa gyesibye gitya nga bujjo tegyesiba ku njala ya bulijjo. Kati n'agenda n'akola atya n'asiibulukuka ng'age kunywa kobeere ng'olidde kantu katono nnyo kabeerenge bwe kati n'okagaaya ng'ogenderedde oba osiibulukuse. Kano kategeere okumanyanga kigambo kusiibulukuka ng'ogenderedde kibi era sibakubiriza kirimu ebintu bimeka yenna alya ng'agenderedde mu mwezi ogwa Ramadhaani nga talinaawo nsonga teyeerabidde wabula ng'ategeera ddala kyakola nti ndi kulya sijja kufa nga ndaba ebintu bitaano. Awala nekisooka omwalimu agambye nti annahu athimun mudhinibun yahtaju ila tauba wal istighfar. Omuntu oyo nakimanye nti afunye omusango okulya mu Ramadhaani ng'akoze eki afunye omuki ekyokubiri aguddeyo omulimu gwa tauba kwenenyezani tauba gyatamanyi egenda kukirizibwa ddi paka Allah lwali mujja mu duniya ng'atisiti yejjusa ku kye yakola atya kubanga kumukumu kwakkuliza obutuukisa okwenenya Allah okkiriza tauba yo annadab okwejjusa ku kye wakola era kusabeko olunaku lumu ng'olyawo okaaba ng'eyusufu kiki wallahi olunaku nabba mu Ramadhaani kyekikukaabya tiye Allah akwongere imaani kyamiina naye buli wenkijjukira nkaaba wama wali ayinza kisobole ekyo nga kyekikukaabya kuba obba boota ate n'osekerawo mufuna bulungi baganda bange. Kati okulya mu Ramadhaani ng'ogenderedde ekisooka oba ogudde omulimu gw'okwenenyezaani Allah okusonyiwa, ekyokubiri n'okumusaba ennyo Allah okubanga akusonyiwa n'ekyomanya nti oba ofunye omusa. Ekyokubiri ekidda ku muntu oyo akabenja akali mu kulya ng'ogenderedde yaluzamuhu baqiyata al-yawmi, olunaku olwo lwaliriddemu ng'agenderedde tateekeddwa kuddamu kulya kantu konna pa ku magali. Oba alidde ku ssaawa 2
ngalide nakasumbusa kanusu imeka kawumubadde mukawo 3 tumugamba nti wokaliride ng'ogenderedde toddamu kulya kantu ako magali ise katenga lufu nti ate kati ffe tumanye ekyokukola mputuuyo tuba bikusomesa dda tose bulungi ekyokusatu ekimuvunaanibwako fasadu dhalika alyawm olunaku olwo lwabbiddemu oba lwaliddemu ng'agenderedde luba lwonoonese lubamu x agamba ekyokuna qadaa'u dhalika alyawm olunaku olwo mwaliridde ng'agenderedde akiteeka emirowoozo n'embongo bwe nti alina okulusiba nga Ramadhaani ekoze eki ekirala Ramadhaani weggwa olunaku olwo nga tannaba kusiba 6 imaani asooka gikakkanye asika olunaku lulwa lwe yakola atya lwe yali amu ng'akoze eki era bw'asooka n'asiba 6 bansobi Allah ayagala luli tayagala 6 ayagala di 6 nga oli okoze otya olusiibi ekisembayo ikhtalafu fil kafaara awali mbayawukana ku mutango gwawa omuntu ono alidde mu Ramadhaani ng'agenderedde awa omutango oba nedda abali ku madhhabu ga Imaamu Abu Hanifa rahimahumullah Allah basaasire bo balaba nti omuntu yenna alidde mu Ramadhaani ng'agenderedde alina okukola ebintu bimeka ekisooka alina okusiba olunaku olwo nga Ramadhaani eweddeko ekyokubiri alina okuwa omutango qiyaasan ala aljimaa'i nga bageraageranya n'omuntu eyeegase ne mukazi w'emisana mu Ramadhaani nga waawo omutango emyezi 2 oba okuliisa abaddu 6 bamisikini 6 oba okutoa omuddu omukkiriza agamba nti noona alidde emisana mu Ramadhaani ng'akoze eki naye alina okuwa omutango n'okusiba olunaku olwo naye jumuhuru al-ulama majority y'abasinga obungi mbawalimu bo bagamba nti omuntu oyo alidde emisana mu Ramadhaani ng'agendedde kyaba alina omanya kisooka nti afunye omusango era alina okukola tawuba n'okusaba Allah akola atya amusonyiwe ekirala agamba nti walakin alayhi alqadaa'u faqat wabula amanya abasinga obungi bagamba nti ekimuvunaanibwako yalidde emisana mu Ramadhaani ng'agenderedde kuyiwa lunaku olwo lwakoze atya lwalidde agamba nti lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'muru bilkafaara kubanga nabbi teragirako omuntu kuwa mutango illa fil jimaa'i okujjako omusajja eyeedibaze ne mukazi w'emisana mu Ramadhaani wa huwa arrajihu ekyo nekigambo ekituufu inda ahlul ilm naam weterese bulungi eyo kulya ng'ogende mu Ramadhaani saba Allah agitutaasi ya rabbi kyonoona okola ki nakano kasoboka okulya mugenderevu twakyako olutebere kiri mu nsobi ng'omwazinyi akola atya ayaziina okuddayo okufuntula ng'ate owulidde okola ki amu tulina abazadde waka be batuyigiriza n'emize emiso emibi mungu abasaasire baana olusi dadi muwuli ne dadi awo ne mami lusoniya nga mulya omwazinyi najja akwatako mu lubaawo n'ayaziina kati dadi n'abagamba anti muwulidde okwaziina kati mweriisa empola muli mangu olaba wamaani alese ebizibu awo kati gwasomye kugenda mugamba otya dadi tukomawa kaza tulidde okukola ki dadi agenda wabyomugamba nga ekifi kyonko kimuli mu maaso nolina amagezi ani yabikugamba adisi yanyeeyo yamangu gwe bagenda malayo ng'omaliriza era abasinga Allah basaasire bamaliza n'okwaziina ne wayitawo eddakiika zisomeramu edduwa nga basamba bakyanywa amazzi dadi nakugamba gwe Yusufu ndeta wali amazzi mala okuyiwayo nga tebanakima swala nga tebanakima ki kakati oyo dadi tumulamule tutya yafuutukako effujjo lyonna mu maka era ulamulekaamugee dadi yebyokusiiba si byakola atya si byaliko wabula ebibuzo biri mu kulya buki kulya bule kubanga ekyokka kiraga nti ekyo kyakoze olunaku lukoze tutya mufuna bulungi baganda bange naam pointi eyo nayo nkulu yagamba Allah wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr thumma atimmu siyama ila al-layl Allah tu akasema wetulira ne wetukoma yagamba nti wakulu washrabu mulye ate munywe kiyagamba Bilal mu hadithi yagamba nti inna Bilal yu'adhdhinu bil-layl Bilal oyo yazina obudde bukyali omamulidde Bilal nga yazina mulye ate munywe abatwala kudda
okutuusa munawulira okwazina kwa Ibuni Ummi Maktumi kubanga oyo waba yazina ayazina emambi maze kola ki yagamba nti omuliranga Ibuni Ummi Maktumi nga yazina mustopinga okulya kitegeeza adhani etwala musubuhi Allah kyagamba nti wakulu washrabu mulyate munywe naye mukomaddi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytul aswad okutuusa wuze enjeru wenaba muze ya black yani obudde okukya singa obudde bukya bwe bukitegeeza omwazi nyo okwazina obudde bukoze butya bukedde thumma atimmu siyama ila al-layl mustopinga okulya musipa ku magalibi na kino kisoboka tukijjewo onalamulwa atya omuntu yenna ayimuse n'alya ng'alowooza nti obudde bukyali bwa kiro bambi n'atasobola ku ssaawa wabula oliyimuse ebiro zibadde mu ntamu n'ajjula emmere n'akuba emmere kati wate mu kugikuba aba asitula katyaya anywako otuta nagande tuna okussa ayotula bati ku ssaawa nga ziri 12:28 ekyo kiba kyanca mulamanzaani tabadda kati omuntu alidde ekyenca mulamanzaani alamulwa atya bambi nga tategedde ayimusa amanyi obudde bukola ki bukyali oba ageza okudde mu lweppa 14:5 mwezi kati agenda okuba ti mu dakika 5 ezayimukiddemu neteekateeka afuntule abalwa bati ku ssaawa nga ziri 12:17 obudde bukidde already omuntu oyo alamulwa atya ng'ate obedde ali kulya kati n'ebirowoozo olwakyatunudde ku ssaawa ayongere mu maaso n'okufuntula oba stopinge agezogera bwati nga ne subu yebagimaze bali mu azikaadi aga Allah omuntu oyo alamulwa atya kubanga bambi agenza oyimuka ng'alowooza nti obudde bukola ki bukyali n'afuntula n'akkuta agatuna ku ssaawa ng'ekituufu obudde bukoze eki omuntu oyo tategedde era okusobola kubeera kuba kutuufu kubanga takoze atya tategedde ne wabaawo ate ayimuka wallahi n'atuna bati ku ssaawa 12:08 naga nti wallahi sokola loosi enemere nagifumbidde nze nagyefumbidde kubanga yafumbye ekisabulenya kye ekyennyanja natakamu n'ekinyoowa n'olutooke alinawo obulungi ebikopo ebi alinawo wali n'amata naga nti nafuna ekigoye n'akiteeka mu luggi n'aza okusaaba muyimuke eyo no daddi ne mukuba emmere mugenda ogiva 12:6 naga mufune uzo tusaale Allahu akbar kale mugenda kusema mugenda kola ki tubagamba eryo fujjo lunaku lufu mwene daddi wa lunaku luki era mugende ti daddi simanye no katemba gotokoze mu ddiini Mungu atusonyiwe ne lunaku luki lufu kubanga muyimuse mfunira amawulire mu bwangu nti obudde bukoze eki bugenze kitegerese point eyo na ekigambo kulyanga ogenderedde mu Ramadhan kitu okusiiba na kino kisoboka abafa alamulwa atya man akala au shariba omuntu alya oba nanywa nasiyan nga yeerabidde fi nahari Ramadhan emisana mwezi gwaki gwa Ramadhan omwambi nalya naye nga yeerabidde n'afuntula olusonia n'aluteeka ebbali n'akwata olwokubiri naye nga akoze eki kisoboka oba nosanga omuddu ng'alikola n'iyakawunga masana abaana ab'essomero n'asimba layini n'afuna puleeti ng'ebirowoozo bidduse nga ne banne balanga batamulaba Allah n'abaleetera embeera eyo ne likuba akawunga ne lifundeera nako n'amazzi ga bowahoolo kati aba akyakwe nga gundi pozi tugenda kusubukira ku kikuba amenvu kusubuka kyate kogamba gutumanyi tutwasibi leka naawe nze golaba nva kulya kati akawunga nuwoneyo n'amagezi wallahi osiru ate omugamba nti osiruguse kasitaka kasanti abadde akoze eki kyabadde akoze eki yeerabidde khalas nabbi yagamba nti man nasiya yenna aba yeerabidde wa huwa swaimu nga yakoze atya nga yasiibe fa akala naalya au shariba oba naakola atya falyutimma sawmahu ajuze okusiiba kwawo wajjukiridde fa innama at'amahu llahu wa saqahu Allah yamulisiza ate yamunyweseza agende maaso n'okola ki n'okusiiba kitegeeza nti wajjukiridde bwe pawo okoma naye togeza waliwo abaddu b'ojja okusanga mulamanzaani ng'asaba kimu Allah kumwerabiza anti Allah wange singa onneerabiza nembako nekendya
ninga enjala ennuma oyo alamulwa atya oyo tumugamba biveemu ebyo genda osome Kulani kubanga yawula bane bamugamba mune neerabidde awo nendya naye Seeka yagamba ogenda bugenzi naye nalidde nemmere bya siriasi naye nalowooza naye ajja mwera kandaga ati agenda Mungu tamwerabiza n'ateeka mu dduwa ati Allah wange nkusaba neerabize embeera siki nedda. Ekyokubiri oyo wajjukiridde bwe pawa akoma tageza n'agenda mu maaso n'okulya akantu ko kageza najju olamuga ati munnange wasiibi mbadde neerabidde awo wennyini wa stopping tagamba nti kamalizeeyo kana akatogo biidhi nane kusowa negikombe sunna ngiteeke mu nkola tumugamba nedda komawa nawe gwe bajjukizza make sure nti otegera mu mubongo bo olina komawa awo khalasi ogende mu maaso pezite bulungi baganda bange naam ensonga eddala esiibulula eba yakumeka gye tugendako yakubiri si bwe kiri noona tulekewo bategerekese naam kino kikulu kitaaga bataata mwebali bokka ngambye sirika nsomesa naam ekirala ekyonoona okusiiba khuruju damu lhaid wa nifas singa Allah akugerera abaana ab'obuwala oli mu kirasi ki tetufuddeeyo kiri nti watuuka mu nsonga z'obukulu singa ovaamu omusayi gwa haidi ne nifaasi alinya okusaidia abamaama oba maama ng'ali lubuto maama ali obuto n'azaala omusayi ogwo gumuvaamu ng'amaze okuzaala gwe tuta nifaasi singa maama olubuto asobola okusiiba ebbanga lyamala nga akusobola era bangi basiibi ne bamala kukola mallani ne baza ne ku Idi omwana ne bamutuma Idi oba Allah n'agera n'ajja azaala ng'ebula ennaku 3 lyeyi katumugamba zile ennaku zonna ntuufu zazaasiiba wabula Ramadani weggwako n'atukula bulungi ennaku ezo 3 ezali zibulayo tumale kola Ramadani alina okukola ki kuzisiiba then singa omwana omuwala avaamu omusayi gwa haidi ogujja buli mwezi ogulaga nti mukyala akuze tumugamba nti omusayi gwe guba guzze alina okusitoopinga okusiiba mubashara we gujjidde wagulabidde bwati takwata kutama n'akawa maziga wabula wagulabidde wabakola atya kiraga nti eyo embeera kasite kutuukako oba otuuse okubeera mu bantu abagenda okulya emisana mulamanzaani kisoboka Allah okugerera n'olya bulungi ddaako ne subuhi n'ogisaala ziwera ssaawa 2-3 4 ogenda okulaba nga ekifo kyabise toyomba tokaaba tovuma tonakuwala genda weesabike gweda ku mirimu gyo kati amagezi agaba kuleetera nfunye nti ekyokulya togeza n'ogamba nze nasiibi nze sinnabirabako kyono n'okola ki nakino kisoboka aba abuzeyo eddakiika 2 asibulukuke Allah n'amugerera wennyini awo tageza n'akawa kikaabya osi amaziga baami eddakiika baziine zumagalibi Allah n'amuleetera embeera wallahi n'agenda mu nsonga era abawala abasinga beesikasika nja kutuuka nedda bino si byanja kutuuka wekijiddewo okola ki genda weesabike funa obuuja awo tugenda osubuka nga gwe watusooseeyo dda togeza noweekaza nti nze nedda seeka nze byajja ngenda mbuza eddakiika 2 nze Mungu ndi mugamba ebya Mungu ndi mugamba birala n'embooko kiki kirala kati olina kufuna mangu nnyo awo kirowoozo nti wano olunaku lukoze lutya lufudde ninakola ki nina kusiiba lunaku olwo nga Ramadani ekoze eki ewedde era kumbi olina okukola kwe kusiiba olunaku olwo nga Ramadani ekoze eki nga Ramadani ewedde naam point eyo ne bateezeko obujulizi ekyo kiro kyereka mu sunna mwekiri washitibwa Nabi Muhammad salama nga atusomesa naam ekirala ekyono okusiiba kw'omuntu avubuka abali muno abakuze mu myaka kino wammanga kitera nnyo okulabikibwa mu mmwe ali kibaita masturbation mugimanyi ojja gimanya osaaga wo kibaita okukozesa kasabbuuni mwakawulirako kati kasabbuuni ako omuvubuka yenna ali muno al istimnau masturbation ye muvubuka okuddawo n'agula ekitole kya sabbuuni
ngoloza agenda koza ngoyi poza ina kyagenda ke kinene nnyo kigenda okatoko n'obulamu bwe kanada mu kinabiro nasoka yitiranga embuzi oyo ali manju ali mulongo koolo shoti koolo pozi alina kasabuni yeekamule amazzi ag'ekikulu ku myaka ekyo ne batera kikola ku myaka 18 15 17 okukola ki okwambuka oba myaka 2 bwoye neno ama myaka 3 kisinziira ku myaka egyo nga tanalusina kuwasa kakira nnyo okubeera mu bavubuka abawuulu ng'embeera ezisinga ng'akoza nnyo kasabbuuni ne yeetuusa mu mbeera ez'obufumbo ekyo kikyamu kitokola ki ye muntu okubeera ng'anoonya amazzi g'ekikulu omufulumamu wakati mu kubeera nga gayita mu kkubo lyonna ye lyasazeewo oba lya sabbuuni kati ne yeeyoza instead of okufuna essaati akola atya ayoze ye ne yeeyozaamu ng'omuntu kati wamala okweyoza ne yeekamula olunaku luki lufu era malani wegwa olunaku Allah akola atya alwagala lwe yakoleramu effujja eyo eryaki ery'okwejja kubanga ekyo ekyokwekaka amazzi okufuluma kiri mu mbeera ya bwagazi ate nga kibayita okusiiba tusiba ebintu nga bimeka kulya na kunywa na bya bwagazi kati omuntu wamala ogeesikamu kitegeeza nti teyasiba bya bwagazi era olunaku lwe lukoze lutya lufudde kubanga Allah yalaga nti empagi oba empeera y'okusiba yagyesigaliza yagamba Allah nti kullu amali ibni adama lahu buli mulimu wa Adamu gwakola mulimu gwe kitegeeza ki omanyika akatono ku mpeera eziri mu swala ng'okoze otya ng'osadde omanyika akatono ku mpeera eziri mu hijja naye okusiiba empagi eyo Allah yagirina yamanye empeera zaki zaayo agamba nti fa innahu li okukwanga okusiiba wa ana ajizi bihi nze nkusasula empeera zaako yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli omuntu aleka ebyokulya bye n'ebyokunywa bye n'ebyobwagazi lw'empeera eri muki nkusiiba ku lwange Allah fa innahu li okukwange wa ana ajizi bihi nze ngenda okukola ki kali yena alina akozesa kasabbuuni akimanyi nti empeera y'okusiba eri ewaani wayituka ewamu nga teyafunamu mpeera tayombanga yamala okwonoona eno ate ne bamugamba n'abitwala ng'ebyolusaago pwenetese bulungi eyo ago masala mangi tujja gayingiramu tugende mu maaso insha Allahu taala n'ekirala ekirona okusiiba naam ariddatu kino kitta okusiiba omuntu okuva mu busiraamu singa Allah akugerera n'ova mu busiraamu oba n'okolayo ekintu kyonna ekiyinza okujja mu busiraamu oba olunaku luba lufudde ekyokulabirako singa Allah akugerera n'ovuma Allah mwennyini abantu bavuma Allah naga ne Allah talina magezi naye nalaba n'aleeta talina magezi ani kyokka oba omaze okuva mu busiraamu okuvuma Allah oba ovudde mu ki oba okuvuma nabbi Muhammadi oba okuvuma sunna mu sunna zaani ekyokulabirako nabbi yatuka Muhammad sala salama nti ensowola weegwa mu caayi caayi tomuyuwa wabula nsowola yennyini eyo gy'osaze mu caayiwo girage ettima ginyikiremu ddala egende munda muyo mu caayi womala gisuuleyo tomeketa nsowola gisuuleyo kati then caayi gwoba okola ki gwoba onywa lwaki nti ekiwawaatiro kyayo ekimu kiriko obulwadde kyakiriko ki eddagala kati omusiraamu yasoma ennyo you know you see tomorrow because you want abo batanya otusumbuwa because abo batanya otusumbuwa wagenda okola iseeka isoddateeka kati you know you see you want it because nedda bino si because bino si you know you see bino bya ddiini era ono because tajja alisi yekola etya era osanga omusajja akubye ettaayi profesa nokaa nimune profesa nabbi yagamba nti ensobola wegwa mu caayi naye nabyo omuyiwa ginyikemu nogaleka naawe soga sirina magezi soga nabbi talina magezi awo rasulu yalimba nabbi yakolamu ensobi olaba lwaki nabbi yalimba yakolamu ensobi avudde mu busiraamu kujeja suna yani ekirala ekyokulabirako nammwe mbakubiriza okubanga mwewala nnyo vuma suna yani era mbakulera okuteeka mu nkola suna yani nti oba onywa obuugi ate obuugi oba obuyambiddwa enswa n'ekisaa kungulu ku buugi ginyikireyo ddala then gijjeyo gisuuleyo gwe kalakata obuugi eseeka naye obusiraamu buliddate gwoliddate obusiraamu buli simaati ekirala era togeza n'egiwakanya kogiwakanya kyo nabbi ate yalimbamu
nabbi naye omusajja omukulu n'aleeta ekyo nedda wokyogedde bwoti obusiraamu oli out oliwa ekirala singa Allah akugerera obadde oli omummonde negugwa wansi kati omuntu you see because anti tomorrow oyo tagulonda date you know what we call date oba just date kati olaba oyo tagulonda because agulonde hi olebe olumonda gudde wansi era wait come mpa plate endala ireko omummonde oguno oguguddewa naye nga gulina ku tails wallahi guli ku semiti afunye chance gulina ku tails gulondewo ekiri mu sunna nabbi yagamba nti gijjeewo omummonde go kubako olufoofo teekayo mu ttama yade gudde mu ttaka gujjeeko olutakataka luli teeka mu ttama naye awo Allahu akbar Allah batakusaasidde abantu bakulabanga atalina magezi era mu wote bagamba mujje mulabo mu tabuliki emmere egudde wansi n'agironda bakulabanga ekyobulambuzi era bakinyako newaka bannange twadde mu wote oli omusala tumazeeko ekyo yawadde n'ekirevu nga tumanya alina ku magezi pozi mutwe mukalu ekifi kyagudde wansi wallahi n'akironda kati kano kakugamba kogeza newakanya sunna eyo nti ate oseka mulimbi ate mususse nabbi naati yalimba wansi awali obuwuka bwosinga nabbi amagezi kogeza n'ogiwakanya obusiraamu buli out nakano kasoboka nabbi yaga Muhammad agati idha akala ahadukum omukumu wabanga alidde emmere fala yamsahu yadahu tagezanga n'asangula engalo ze okutuusa nga azikombye obanga afunye munene azimukombera noseeka tulimu okusoma olaba sunna okomba engalo kiri musu nomala okulya bulungi akatogoko ate akatogo ya rabbi Allahu akbar n'okwata lugalo ku lugalo n'otukuza bulungi nnyo nga n'omwana akulunde gwaddi bulijjo bikola nti eno sunna togeza n'owunga olaba kasonga iseeka naawe you see the what seeka towasomako mugambe nedda gwatakola ki oba wasoma tewakola otya tubabitegeera kubanga okonga mu ngalo kiri mu sunna omuntu wamala okulya akamereke okomba engalo n'essowaani nabbi agambye tagezanga n'asangula omukono gwe okuggyako ng'akoze eki nga gukombye bulungi nnyo n'essowaani agikwate mukono ogwa kkono ogwadde gutereere ave kamu ku ki essowaani nga tewali bwe tavuba kujooza tuyambe twakola olulimi engalo zimala khalasi kiwedde mufuna bulungi point eyo kati singa owakanya ati seekalika naawe tibijja nga ku university saabisoma ku university ebireyawa gye wasomerako eneyo makerere basomesa ebyo bino binomesa yemadiini eri ku jamia misiri ez'obusiraamu newa ne makerere ku university nga lekishara tiyagituwa mugamba nedda gwegenda ofune lukuya bakusomerere olukuya onywenako oveeko agamba jinni kageze nawakanya sunna eyo obusaba aliwa wabula okujeka seeka Allah nyamba nseka naye ekoze eki nga tagivumye nakino kisoboka nkulaga omuntu gidwanza ova musaamu lamalani ebyo bisobola omulamalani singa kibaawo nowakanya sunna yalabe wana ogivuma okugiwakanya oba okugivuma waliwo abantu Allah byawa ebirevu naye nga kale tibiwera bulungi ng'osobola n'okubibala nti 1 2 3 olaba mu butono bwakyo wali ate abakifuula omuzannyo weewo otulevu ng'otwembuzi jangu eno otulevu ng'otwembuzi naye nabitolwa alina ekirevu ng'ekyembuzi olaba kasita kireeta mu ttuluba ery'okujerega n'okukakkanya sunna ya nabbi kisobola omujja mu ki osira kati nkwewaliza ddala okukola ebyo byemmenyeeko kubanga byonna olaba byonna mu magezi g'abantu birabanga ebiri ddati kuba omuntu yasoba okomba engalo n'essowaani Allah omutandika otya you see tomorrow oyo ayinza okomba engalo oyo tukaleka nawe seeka dati ate munoona abaana emitwe nogaa nedda gwagenda okubonoona gwagenda okola ki kubonoona nam okuva mu busiraamu kasookola ekikuba kyonna mathalan ngogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala oba okukola kyonna ekiyinza okujja mu buki obusiraamu ng'omukyalo okufuuwa emmindi wali abakyala bafuuwa emmindi mu lamanzaani ng'agisubulukirako
era nga Allahu akbar afusa mpe mindi yange eyo ono bedalu naginywa agera osala magalibi atisti ngaafuye emirongo 7 ekyo ate oyo aba agenze ku levo ki ku levo ndala. Saba Allah washitiibwa atubitegere ebigambo bya Allahumma tukomaawo insha Allah taala tebiweddeeyo tunatandikiraawo tulibanga tufunye ka chance akakomawo insha Allah taala. Fabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.